yaffe ekikulu teyayogera ku tteeka eriyitibwa East African Community Act. Teyayogera ku ndagaano eyitibwa Treaty for the Establishment of East African Community. Treaty tulina enkolagana y'amawanga wakati gali mu East Africa Mashariki, Afrika Mashariki, Jumuiya. Tulina endagaano etugatta Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, kati ne Congo, Sudan, South Sudan, ne Somalia n'atera okugattako batijjana. Endagaano eyo erina obukwakiriza obwessa ku ggwanga Uganda. Okugeza nti Uganda erina okukyusa amateeka gaayo, ennono zaayo, ebitongole byayo, ebise ku mutindo gw'ennono eziri ennambulukufu mu ndagaano eno ya Jumuiya. Kugamba nti omuntu abeere nga yeeyagalira mu East African Community nga byasuulibwa eddembe lye eryerimu obw'e Somalia mpaka e Congo, obw'e Sudan, mpaka Mbeya mu Tanzania. Kati ekibuuzo koti kyetagamba kiri nti osoma peegi na 2 tosanga bukakafu nti bayimiridde ku ndagaano eyo okakasa nti omuntu wa bulijjo e Kenya tayinza kukozesebwa mu kooti z'amagye. Kenya, Tanzania, wasu twagala ogenda mu kooti etugatta nga Afrika Mashariki, tukibuuze nti endagaano eyo bwemugifumitiza mungi mutuyambako gitegeera ye egamba ki ku nkolo ebadde e Uganda. Eno enkola tekontana na ndagaano etugatta. Gavumenti ya Tanzania eyinza okukola Abannayuganda ebadde babajja okumala emyaka 3. So kubanga situwafuna kooti yaffe yatuyaza amaanyi kubanga teyakwata ku ndagaano eyo, teyakwata na kuteeka eriteeka endagaano eyo mu Uganda. So tuli mu kuteesaganya n'ebitongole ebitugatta nga balooyo mu East Africa okulaba nti tulina obukakafu nti omuntu wa bulijjo tayinza kugezebwa mu kooti z'amagye mu East Africa. Ekyo kijja kutuyambako nnyo okukomya olugambo olubadde lutambula nti gavumenti ya Uganda yo erina enkyusakyuka zegenda okukola eddemu obutono okugezesa abantu ba bulijjo mu kooti. Bwe kiba kikontana ne ssemateeka tugatta nga East Africa era tulya direct. Moses ndowooza akuyambe okutegeera endowooza nsonga eyo. Mu nsonga z'abalamuzi, mu nsonga z'abalamuzi abasukka mu 3, 21 aba kkooti enkulu High Court, 8 aba Court of Appeal, n'omu owa Supreme Court Justice, ne Deputy Chief Justice.
Kinnyamiza nnyo okulaba nti Uganda ekyagaanye okukyusa amateeka gaayo ge yakola emyaka 2 emabega agayitibwa Judicial Service Commission Regulations 2005 agawandiikibwa wakati omugenzi Justice Mayiga. Amateeka ago abagawandiika baali bakyagala nnyo enkola ey'okubikkirira engeri y'okulonda abalamuzi, okubalondera mu kisenge ng'enzigizigale, amadirisa maggale n'amataala bagaggyeko, nti engeri ennungi nnyo okulonda omulamuzi omulungi. Bw'ossaako ettaala omulamuzi omulungi ayinza okufulula, ng'oyita bannamawulire abalamuzi abalungi bajja kudduka, abajja kujja. Eyo endowooza enkadde eri mu tteeka lino era yekyakola, era yengeri gye balonze abalamuzi bano. Judicial Service Commission teri amanyi nga gye yatuula, teri yalaba yakola, teri yalaba engeri gyensuusulamu abalamuzi abalungi n'abakyamu abo abaasaba. Teri nako era situmanyi oba emirimu egimu baagiranga. Kugeza olwa Supreme Court oyo alibaati abantu bagamba nti baagiraba. Kati oyo owa Supreme Court omu ayasukkulumye ku banne. Ebigezo yabiyita atya, baani abo beyasinga era yabasinza bubonero ki? So bujja ng'obuuza ebibuuzo ebyo paka olaba obuzibu. Ensonga eno erumye nnyo baalooyo okumala ebbanga nnyo nga bw'owulira nti baasalawo okulonda omuyeekera akuba emmeeza paka ebintu bino ebinaakyuka. Era twayisa ekiwandiiko ekiyitibwa Executive Order RNB No. 2 of 2024 nga tulabula ne sekulabula gavumenti n'abakulu abakulira ekitongole esiga eddamuzi n'akakiiko akalonda abalamuzi nti lubakeeredde temujja kuddamu kukola bya busibu. Naye kale baapapa bwe twayisa ekiwandiiko kyaffe mu Oktoba nga 2019 baapapa batuula kubanga taamu yange yeggwako nga 21 January. Kati batugamba nti mu bbanga eryo baalooza abalamuzi 3 ne DCJ era kino kyetuza kukolawo. Kati mugenda kukola ki? So twagala okukakasa Abannayuganda nti guno omulembe gwa Radical New Bank wanjawulo emirembe emirala. Tugenda kukola ebyenjawulo okulaba nti abalijja ne bayimirira mu kizimbe kino mu mwaka 2006 balijjukira olunaku luno, olunaku makula. Semakadde ne banne mu Radical New Bank ne bagamba nti tugenda okulwanyisa abalamuzi n'ekitongole ekirondera abalamuzi ne gavumenti ya leero mpaka we banakkiriza nti omulamuzi bamulondera ku kyoto. Kamera zimulaba, abamwinako obuzibu bwonna, ebibuuzo byonna babireeta mu lujjudde nabimubuuza. Walina okubaawo obudde obw'okuyita omuntu wa bulijjo okuza lipoota gy'amanyi kwoyo agenda okufuuka omulamuzi. Manyi abalamuzi tulina batono, tulina eggwanga ly'abantu 4 miliyoni nga tugenda mu 49 naye abalamuzi tebasukka 6. Ate bano aba High Court 15 Koto ba 235 Supreme Court 10 tebayina na mmiri sente batwala nnyingi, balina jaasi, motoka, medical care ne bamala okuwumula
asigala ku musala gwe gumu. So ate obuyinza balina bungi, basiba abantu, basalawo ani mutuufu kaya nazo ttaka n'ebirala. Eno ofiisi kasita ogiyingiramu tebayinza kubukalanya, tebakulondoola nga muntu wa bulijjo. Ogibeeramu mpaka bw'owulira nti okwoye. Ne retirement age yaabwe ya waggulu nnyo. So ffe nga abawoza emisango mu maaso g'abalamuzi tulina okwemulugunya nti abasinga tebalina bisaanyizo biwera, tebalina mpisa mungi, baabawa tebannetuuka. Waliyo abalina ennyiike omusajja ku mutima, balaba ensonga zetuleeta nga nsava, ne beebuuza kati akasajja akampi. Omusanga omungi bwekitalabako nga nkyali looya kankalemese. So abamu bali ku bikiremesa n'ebirala n'enguzi era lipooti ya Attorney General ekugamba nti gavumenti abalamuzi ebadde bawa biliyoni 2 by 2019, naye nga bo enguzi gye beewa ya biliyoni 8. Eyo lipoota ya IGG bagiyita Cost of Corruption Report 2021 nti ekisiga eddamuzi omuntu wa bulijjo aliwa by 2019 yali aliwa biliyoni 2 okutuusaako obuweereza, naye nga terikomawo litukambulamu biliyoni 793, almost 4 times. Era nga bw'osazaamu nti abantu abatuukirira ekkooti mu mwaka, court users, ofuna omuwendo ku buli omu nga baga nti buli asemberera ekkooti mu Uganda alina okufiirwa emitwalo 3 ezitalina risiiti asobole okufuna obuweereza musiga eddamuzi. Eyo report very ku internet, Cost of Corruption Report IGG ya Inspector of Government online obetikame yeditwa. So eyo bebeera nga Uganda yaleero okulonda abalamuzi mu nkola eno okugeza twamanya ku Thursday ekiro nti waliwo ekiwandiiko ekifulumye nga kiraga abagenda okufuuka abalamuzi. Friday ku makya mu vision neprintinga ssaawa 7 Judicial Service Commission egamba nti si kyaffe, ekawungeezi PPU negamba nti kyaffe, kya President, Office of the President negamba nti kyaffe. Tuyingira weekend ssaawa 2 ku Monday netuwulira nti bonna abali ku lukalala olwo benyigidde mu kasenge kamu mu Parliament, kiringa abaasulayo. By ssaawa 5:30 bonna baali bamaze obasunsula. Kale no waliyo ffe abalwanyi bafukusoja abarule obulo twagezaako nnyo okulira ebipapula byaffe. Sipiika tulina okwemulugunya ku bantu abamu ng'oyo ne batugaana n'okuyingira Palamenti mpaka nga bamaze okusula abantu bano. Palamenti baagigula ssaawa 6 nti kale muyingire, naye nga abamu ne bagamba nti buli omu ayiseewo gamba
obuyaaye buno bulina okukoma naye tukizudde enteri kooti mu Uganda egenda kukyusa nsonga eno so tugenda mu kooti eya Afrika Mashariki etula Arusha mu kitebe kyayo ekyenkalakkalira naye omwezi guno egenda kutuula mu High Court of Kigali era wiiki ejja gye ngenda okuteekayo emisango gineebizi mutukubire okutula Uganda tugenda